Bano be bapoliisi abana okuli Fiona Amongi, Isaac Angura, Bernard Galenda ne Shafiki Baruku nga bonna ba ku poliisi y'e Kabalagala abasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Igga Adiru ku kkooti y'e Makindye ne basomerwa emisango gy'obubbi. Balangibwa kunyaga ddoola emitwalo esatu ezibalirwamu obukadde 114 eza wano okuva ku musuubuzi munnakenya Said Muhammad Olad Abdurrahmani eyali asuze mu wooteeri ya Royal View Buziga nga 17 January omwaka guno. Maneja wa wooteeri eno yagambibwa okuyunga omusuubuzi ku basirikale ba poliisi y'e Kabalagala bano abana abaazimunyagako. Emabega wa Kabalagala police station waliwo wooteeri eyo munda eyo gye babatwala mu garden emu ne balyoka babajjako ssente emitwalo esatu ne babafuumuula. Abasirikale okubagwamu poliisi yakola okunoonyeza mu maka gaabwe n'esangayo ddoola zino. Omulamuzi w'eddaala erisooka ku kkooti y'e Makindye Igga Adiru abasomedde emisango ena egyekuusa ku bubbi gye beegaanye. Basabye okweyimirirwa omulamuzi Adiru kwakkiriza kakadde kamu ak'ensimbi ez'obuliwo oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti obutawakanya kusaba kwabwe. And has presented substantial sureties that can guarantee his attendance of court, then should ordinarily be admitted on bail unless there are compelling circumstances that would dictate otherwise. I have not seen these circumstances in this case. And to that end, I am inclined to granting the accused persons bail on the following terms. Each surety is bonded with 10 million, but this is not cash. Bano bakweyanjula ku kkooti nga 2 omwezi ogujja nga babavunaana bwe bakuŋŋaanya obujulizi obubaluma. Kinajjukirwa nti abapoliisi okuzza emisango kakati kifuuse kagenderere nga sabbiiti ewedde abapoliisi bana bakwatiddwa ne basindikibwa ku alimanda eruzira ku misango gy'okubba ensimbi eziwera obuwumbi 2 n'obukadde 241 okuva ku muwanika w'ekibiina kya NRM Babula Nekeso Owundo mu maka ge ekyeyitabya Bukasa mu zooni y'e Makindye. Guno gwazzibwa Desemba nga 5 omwaka oguwedde. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.